Crystal Panda akwosane Bruno K sibirungi banono baawukanye ene Newspack channel awebale kuba nti nate ojje kumideko mangi genkuletedde kambeerenga nga kuwa kyolina okukola kimu kwe kumpeera video eno like ate era n'okusubscribinga ku YouTube channel eno. Tutandikiddewo Bruno K kwosa ne Crystal Panda munnange bano bandibanga abaawukanye. Jjukira abantu abasinga ababadde batandise okuba nti neera abayagala bayawukane nga baleeta ebya Champagne Festival. Kakati Bruno Kavuddeyo n'alangirira nti okutandika ne Mande agenda kubeera n'ekiboozibozi. Okitegeera nno katumukuwe. See you on Monday. Charge your phones. Mutegeke data. Ekibozi. Our home. See you on Monday. Akatambi akayinza okubanga kaleese obuzibu akatubeere nga atukakuwa nga Crystal Panda annyonnyola. Tutuuka mu Champagne kozi ayagala nnyo okukola charity. Sente okulya sente z'abantu okubulankanya sente nti gundi yalya sente sibyagala. Ngatambi tukole charity nga blood. Sente z'abantu z'obulankanya sagala zikwata. Era ndooza mwalabanga ku ssonga yasinga okugamba ba offani ba charity eyo docket nenjivaamu nenjesamba ng'obudde bukyali. Ne mugamba ne I'm going to be there and support whenever you need me. Oba nfuna bulungi. Era ne mu charity gye twagendanga wendi. But I don't want to be fronted. Sisagala nnyo kubeera fronted. Sibyagala. Njagala nnyo mba nkoze ekintu kikole out of goodwill. So ne tugendeyo ne tukola charity, but it was his idea for charity. And I don't want to take that move. Nange nali but I was behind him to push him as somebody who is part of Champagne. So for the festival, bwe yakola charity nga blood kati ngenda kukola festival. Oshegera? Oli alonda charity, nunga nja kusupportingira mu charity. Nena ngamba festival blood tujibeere mu ngenda kubeereramu nange. Oba nfuna namugamba nenjagalo joyimbe. Sagala just bya kunsupportinga just mbu wabula njagalo joyimbe nga artist. Ngenda kutwalanga abantu abalala with all due respect. Chakuba ko kyanfunirayo. Sagala I don't want to take your effort for granted. Yes. Ntinzija kuyimbirako kyali. Era kyovulaba abaana basenga ne MC temumunenya because nze namu booking era yava ku radio eri wafu. Ne DJ namujja ku radio eri wafu. Because boti tebayogera noli. N'abantu abasinga ne nanyine kifu nze nagendayo. Byonna nze nasasula. Tobanenya. Okitegera abantu bagamba MC alabisa MC tomunenya because yali tamanyi muntu mulala nze namubukinga. No nkitegedde. That's the genesis that I want people to understand. Kati awo fewe tutategeera. Fetwali tumanyi mwakwata sente zammwe combined effort. Ne mutegeka show ya Champagne nga yekiringiza mu Champagne live. His support was huge. Ng'ojeko nti muyimbi just aze kuyimba nti just kyali wange. Yaleta ne baby mama we najja n'agula table. Akonno ke katambi fenna ke tusuubira okuba nti no ke kanyiziza Bruno K. Bruno K like ye yali alowooza nti festival ba Champagne Festival bagenda kugabanira wakati so nga ate ye Crystal Panda yendowooza yali agamba wajja kunyambako obuyambe nga wowulidde ayogera kati simbanyi oba oli tiimu ki oba oli tiimu ki tiimu Bruno K oba tiimu Crystal Panda nekyo nakyo kiri ffe weetuli okuba nti no gakuwa nga wetunaba atugafunye aba Bruno K batandise okusabula Crystal Panda. Risked everything for that show. Oyo gaina afuluma mu nyumba simanyisa ameka nagenda ku date n'omukazi gwatamanyi. Teri muntu anza risking a relationship here cause Bruno is okuba in a relationship, you understand? But he moved out of the house muchiro nagenda na meeting omuntu cause bam there reason. Like he does a lot of things on that live nga oli abera kusimuye. He actually forgets Gundi omulamwa gwa show now nze nina omukazi. And now he's saying that show is about him really. Omuntu ali no, it's not even about being generous. Niye omuntu w'amazima nga wagamba nti no he invested. Abadde ino okujja mu sente ze ya investing over 50 million over what? Katubeere nga atweyongerayo naye sooka obeere nti no video eno gimpeera like oba tonna subscribinga ku YouTube channel yaffe obeere nga osubscribinga katubeere nga atweyongerayo. Fiona Nyamutoro minister ndoza
asinga okwagalibwa mu NRM bamugobye ku stage. Bamugobye ku stage ne bamugamba tuwagala Kenzo atuletere Eddie Kenzo ekirungi. Eddie Kenzo abadde yayise naye okitegeera nno katubere nga ate atumukuwa. Amanya nze Fiona Nyamtoro Wanji Ani akoze atya Wanji mwagalani nze temunjagala nze ngende nange nsigalewo Kenzo agenda kujja banange mwebale kuwagira Kenzo tubagala nnyo Mumuterengereza amani mwe ani alabye kasaini papa kakoze nga akimanya Mutoro yegwe yitawo wano ngenda kuyimba your favorite song weekend nasoka agenda kwata kuna banja nagasoka gamba nabanja sokonde ntwala mugole baby girl kade mugenda kunyiga yo baby girl waffe abwana mubwana abalabe yaddale talinka ke original the very loved person minister kyasinze okwagalwa mu Uganda yonna omugole yoyo omugole mumulabi abali abala tetubamanyi omugole yoyo I love you Nyamutoro. Kiriza tugendeke wa Kanso Nalukoola onono naye comedian katukuwa katambi kano. Gwe swaba ngate muli mu TikTok nawe TikTok ye yaddala gwe tukimanyi yo ne bwotambuza obuntu tebugwayo osigala onyumirwa gwe buuza mubajje yabutegeera kwata naawe teeka mu TikTok. Luno olutalo lw'abaana lutabuse ku TikTok bannange munnange Abiba ng'agenda avuma omwana wa munne ng'avuma omwana we oyo omukyala ali mu green. Mujjukira olutalo lwa Yogati omukyala gwe basinga okuvumira omwana kati yoyo maama we ali mu green kati maama we avuddeyo n'alyoka agamba Abiba tolizaala mwana n'Abiba naye n'amwanukula katukuwa olutalo luno. Habibu ogenda kufanga tozadde obulwe n'akukina omwana ku nsi kino oyayanire zola yiwe endusu ku kkubo. Doni olaba Spice Diana kwa example Spice Diana yalina foundation alina abaana balabirira. Spice Diana yapakingako Range Rover ye naye essanyu abaana kavidi yako wakalaba nakalaba walaba essanyu abaana bali tebatambula ndoza abalaba naye walaba okuyayana nga bagala omuzadde kati goloza Spice chiche ya feelinga ku mutima Doni yawulira nga alinga maama Doni waliwo ekintu kye batagula omuzadde tebamugula ne bw'oligenda wa kati Habiba yasobola kubanga alhamdulillah Mungu yamuwa abazadde naye ate alina okufuna naye zadde ate lyatagenda kufuna kati si kati talirifuna Doni oyo mwala talizaala ne bw'oligenda ku musawo omuganda nkulagula ne bw'olitambula n'ogenda n'onywa eddagala yagambye ye nze ndi mushiriku kati kambeera omushiriku. Habiba ebintu by'omwana wange bijjemu ebisigadde ebyenju ebyaki ebyakukola kibiki ebyo mwali byegambye ebyokumutambulira bino obutazaala bino nga tusooke tukirekemuko. Doni abantu bamanyira ekyo kikyamu abantu bamanyira obwana bwe wazaala bulina feesi enkadde abaana baba bakulira mu lubuto abaana balina feesi enkadde oli wa lulyo lubi njagala gubeera omulundi gw'ogusembayo bw'oba toyagala kuddamu nkumanyiire gubeera omulundi gw'ogusembayo okuyisa erinnya lyange mukama because you started your nonsense by kuleetamu Nabbi Muhammad. And let me tell you something, you people mujja kundaba nganza abuukira, but when I came out to correct her about what she said about the prophet nze nganzi mba nfunamu, I'm telling you nchifunamu as a person, you understand, nchifunamu. You understand? Gwe bw'osirika ng'omuntu amanyidde omubaka wa Allah ate nga weefuula omusiraamu n'olaba Habiba alwanyisa omushiriku ng'oyo n'olabira ddala nga Habiba mukyamu naawe oli musiru
omuntu eyakuwadde amagezi okumentioninga erinnya lya Habiba yakuwadde kyama kubanga ngenda kukuvuma nkuvuma buli we nalaba video olaba Jones nabadde nsirisi buli we nalaba ng'okoze live nkukolera live nkuvuma Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section.